Oli ku Yugi Updates TV kosinzira okubanga otuwuliriza bwe bali kwekumira ku mayengo gano. Kakati bannansi ba Uganda abawangaalira mu diaspora bagenze maaso n'okwekalakaasa okwenjawulo okutabangawo. Kino kibadde kiwaliriza ne gavumenti z'ebunaayira okujjayo ne tiyagaasi okusobola okulaba nga babakkakkanya kata babagireyo tiyagaasi gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza katono babagireyo n'emmundu okwekalakaasa okubadde kugenda mu maaso badde bakaawu nnyo ku katambi k'engenda okuteerawo olabe embeera weebadde mu bannansi ba Uganda mu diaspora. Temwegaseemu bannansi bokka wabula n'abawangaalira eyo abazungu nabo bagenze mu maaso ne beetwalira mu kwekalakaasa kuno. Kitegeeza okwekalakaasa kuno kubadde kwa njawulo nga bagenda mu maaso n'okuwakanya enkola za nakyemalira dictator Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we, era ng'ensonga zibayimirirako ze zino wammanga zengenda okubanga nkuleetera oluvannyuma lw'okulaga akatambi kano. Ngenda kubanga nkuvuunuliramu ebyamakulu ebitonotono otegeere Uganda wa weetuuse. Kitegeeza Uganda eri ku stage weetuuse ng'eyagala change, ng'eyagala revolution, wabeerewo okweyubula mu ggwanga lyattu Uganda olw'ensonga ebigenda mu ggwanga Uganda tebisanyusa bannansi. Bannansi nabo beegomba okuddako ewaabwe, beegomba okuddako ku butaka, naye batya nti nakyemalira ayinza okujjawo obulamu bwabwe. Kakati ze zino ku nsonga zezimu kuzibeereetedde okwekalakaasa, saako n'okubanga obukulembeze bw'eggwanga Uganda tebukyuka oluvannyuma lw'emyaka 42 bukyanga mu 1986 mwami Yoweri Kaguta Museveni ayingira nsiko kuwamba buyinza bw'eggwanga Uganda. Bagamba eggwanga Uganda demokrasi yataliimu. Naye ng'oli ku Yugi Updates TV kosinza obbanga otuwuliriza gwatannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo mwe bali mulimu gw'amaanyi ng'ogwokubanga temutirira ggwanga lyammwe okuteekayo omwoyo gw'okulwanirira ensi yammwe. Ngenda kubanga mbateerako akatambi n'oluvannyuma tweyongereyo mu maaso n'okubanga mpataanyaamu ebitonotono. Saagala kubeera nga ebisingawo mbikunyumiza, ngenda kubanga nkuteerako akatambi naye nga mbatumiddeko mwe namwe bali mu diaspora ngere mu maaso n'okukunga n'okulwanirira eggwanga lyammwe. Leka kubeera eyo gavumenti tebikwatako ng'ate eggwanga lyo olulaba liri ku njegoyego. Bano abatwala eggwanga Uganda ky'oba omanya tebabifaako yadde kubanga emyaka gibawuubidde akawero. Kitegeeza ebizibu byagenda okukulekera ggwe munnansi bingi nnyo by'otagenda kubanga osobola kubbulula ggwanga lyo kugenda mu maaso, ate nga emyaka egisigadde egy'obulamu bwo wagenda osigala ng'olwanirira eggwanga lyo, ensi yo. Kati weeteeseteose otya naddala mbira ebiseera ebyakalulu ebya 2026? Oli ku Yugi Updates TV, sharinga, likinga, commentinga. Nyaniriza nnyo abajja mu comment section ne muteekayo endowooza zammwe, mukolera ddala ekintu eky'amaanyi. Endowooza zammwe zirabibwako era zitambuzibwa era ne zituuka ku oyo gw'oba oteereddeko endowooza eyo. Mbagala nnyo wabula saagala kubalwisa. Katugende mu katambi kano osalewo olabe ekyabadde mu diaspora, abantu bano nga bagenda mu maaso n'okwekalakaasa. Yes, tusimbudde. You are going to become a millionaire in 1 year. This is what 30%, the dictator of Uganda, is proposing, that you go to Uganda, you are failed in the UK, go to Uganda, and you will become a millionaire. We know, we are calling on the Madibani family, Sudil family, to stand with Uganda in removing this brutal dictator, Museveni of Uganda, please, outside the hotel, who has been in power for over 40 years and is the same brutal dictator who has failed to invest in schools, hospitals, roads, but he has massively invested in the military because he's planning for the son to take over Uganda, taking Uganda to be a monarchy. But under our dead body, will never allow Muhoozi to be the president of Uganda. No way we can allow these cartels of the Madivani family and Sudil to go to Uganda and rob Uganda of its natural resources. They are aiming to go and rob Uganda of its natural resources. Uganda is one of the best rich countries in Africa. We are calling on this group of gangsters
the cartel of the Madvan family and Sudil family to leave Uganda for Ugandans. Uganda belongs to Ugandans. Uganda doesn't belong to Sudil or the Madvanis. They come from India, well and good, go and invest in India. In Uganda, we don't need no visas. We've got enough mineral resources. We can exploit them and sell them and get enough money to develop Uganda. Uganda cannot develop under this present dictator, a man who is leading Ugandan to the graveyard. He's a 90-year-old brutal dictator, Museveni, the junta of Uganda. He's a brutal dictator, a man who has been in power for 42 years. He has been receiving £1 billion every year to develop Uganda. But it's Uganda where you don't have no working hospitals. It's in Uganda where there are no schools. It's in Uganda where there are no roads. But the brutal dictator receives over £1 billion from the UK alone. He gets $1 billion from America and 308 million from the European Union. Where is that money? He has recycled that money back to the UK through Lord Puppet. Lord Puppet is the man involved in the robbing of Ugandan mineral resources. The money sent to Uganda, Lord Puppet brings it back, and the brutal dictator, he owns the most expensive house in Holland Park. That is your money, the UK taxpayers' money being spent, sent to Uganda with no accountability, just to long stay the brutal dictator. They send, UK send $1 billion to Uganda in the name of aid, but we know very well that the UK plays double standard. They dine with dictators. They support dictators. Yes. And when we come here to save our lives, they are complaining. But firstly, you need to get the root causes of why people are running away from Uganda, are running away from Africa, because the UK supports dictators. And that's why Museveni, he has stayed in power for over 40 years because of the UK foreign policy, that they don't care about Ugandans, they care about their business. That shouldn't be. We are calling on the UK government to stand with the 47 million Ugandans who cannot afford a £1 paracetamol, while the brutal dictator Museveni is the richest bastard in Africa. People power. Our power. NUP. Everywhere. Let me tell you, your taxpayer, your tax money and my money go to Uganda with no accountability. You are funding, I'm funding the brutal dictator Museveni of Uganda because of the UK foreign policy, that they don't care. They are ready to stand with the brutal dictators around the world. When dictators like Gaddafi stand alone, they call them bad. We come over here. We are the victim of the brutal dictator. We are the victim of the regime in Uganda. We are the victim of Museveni, the junta of Uganda. And we are still being the victim of the brutal junta, Museveni. People power. UK should stop the double standard. Today has been a blessing because we are not used to this type of weather. But the children in Uganda study underneath the same weather every day because there are no schools. They sit underneath the trees.
And when it rains as today, they pack up their books and that's the end of the day. But as Ugandans in the UK, we are warning and we are sending a clear message to the owners of the beautiful, most expensive hotel around here that next time you try to host this so-called business summit, as long as it's possible, we are now 6 o'clock because we want to make sure that the message is well received by the owners of the Royal Hospital Hotel. You cannot dine with a brutal dictator. This man has got blood on his hand. 40 years of dictatorship in Uganda. 40 years of brutality. 40 years of kidnapping. Right now, we are calling for the release of Russia Mufumbiro. Way! Political prisoners, including Edwin Achileo, Babia, Adjaya, and the rest. We need the return of the missing 18, including John Bosco Chibalama and Damulira. It's now over 5 years since they went missing. We are calling on the brutal dictator to deliver the missing 18. We are calling on the brutal dictator to make sure that all the political prisoners, including Waisha Mufumbiro, they are released immediately. We are calling on the Manivan family to stop supporting, facilitating, enabling this brutal man to kill and murder Uganda. Whoever works for this junta, your brain must be disgraced. Whoever works with this brutal junta, you must be mad in your brain. You must either suffering from dementia for you to sit and decide, complicate, do business with this brutal dictator. We are from Uganda, a beautiful country in Africa. We are standing here because in this hotel, there are the so-called investment summit. They are investing in our culture. They are investing in our murder. Sinkulisayo nnyo mu katambi newankubadde kabadde kawanvuwanvuko naye ngenda kubanga nkuvunuliramu ebyamakulu gwe mukwano gwange aliyo ampuliriza oli ku Yugi Update TV gwatana ku subscribinga kiriya wansi waliwo ekigambo subscribe. Kakati bannansi ba Uganda bawangalira mu diaspora bavaayo beekalakaasizza okusinziira mu ggwanga erya UK, Boston, America bagamba nti nno bakooye enkola ya nakyemalira, bakooye okulaba nga eggwanga lya bulifuga bagwira, bagamba nti nno bakaituuni bano ba mafias okuva mu ggwanga erya Buyindi omuli Sidir Madivani bagenze maaso n'okwefuga ebyobugagga by'eggwanga Uganda. Bagamba nti Museveni afuna obuyambi okuva amawanga ag'ebweru naye gonna ezo sente zafuna tazikozesa nga bwe zirina kubeera, tazikozesa ku developinga ggwanga lyattu Uganda, tazikozesa ku developinga byanjigiriza bya bulamu, ku developinga eggwanga Uganda. Agamba sente zino bazeetera mu nsawo nga bo abe family, era nga bagamba nti ekibaleetera okwekalakaasa kubanga Museveni alina enteekateeka ezifuula Uganda monarchy kubeera bwakabaka bwe okubanga ayagala kusikisa eggwanga oba entebe y'eggwanga Uganda mutabani we Muhoozi Kainerugaba. Kakati ze zimu ku nsonga ezibaleetera okwekalakaasa. Bagamba nti nno Munnayuganda asobola okugenda mu nsi ye n'agaggawalirayo n'afuuka biliyoniya singa enkola eno eyannakyemalire neevaawo, naye bagamba ebyo byonna mbaabwe tibisobola kubeera nga bibeerawo mu biseera kakati olw'ensonga nti nno Mwami Yoweri Kaguta Museveni ensi agifudde ye, ggwanga Uganda alifudde ye. Agamba nti nno developings alese ba investors basudiro ba Madivani okutwala eby'eggwanga by'eggwanga Uganda. Bagamba era Uganda lyerimu ku ggwanga erisinga obugagga, egagga ennyo ku ssemazinga w'ekizinga Africa, naye ebyobugagga bino byonna bitwalibwa basidiru Madivani ne bagenda maaso n'okugaggawaza amawanga gaabwe, so nga eggwanga Uganda likyali mu mbeera mbi, enguudo ziri mu mbeera mbi, ebyobulamu biri mu mbeera mbi, ebyobuyigiriza biri mu mbeera mbi. Ate wekituuka ku kya demokrasiya ate eryo jjo tetwagala na kubyogerako olw'ensonga nti nno Munnayuganda talina justice, so baagala okulanga eggwanga lyabwe justice epromotingiddwayo
demokrasia akola ne constitution eweebwa ekitiibwa ebirenga tettattanyizibwa n'ekitiibwa ky'eggwanga lyabwe Uganda kibirenga tekittattanyizibwa. Agamba nti nno emyaka mwami Yoweri Kaguta Museveni gyakulungudde ku ntebe emyaka 42 kati ng'agenda kweza myaka 5 era bamubalirira nti wa myaka 9 mugumu agenda maaso n'okuba nga atwala eggwanga lino mu maaso newankubadde amaanyi gamuwedde, naye nga bagamba ekisinga bakola obubi yandibadde awummula n'ate entebe mirembe, naye teri kisinga bakola bubi kubanga entebe alina pulaani egizisikisa mutabani we Muhoozi Kainerugaba. Kitegeeza nti nno Uganda agifudde monarchy. Kakati zino ku nsonga ezimu kuzireetedde bannansi b'eggwanga abawangalira mu diaspora okwekalakaasa nga bagamba kano ke kaseera watikamu May okusobola okulaba nga balwanyisa enkola eyannakyemalira n'okulwanira eggwanga lyabwe okuddizibwa mu nteeko gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Tetumanyi oba okwekalakaasa kuno ebadde message egenda mawanga gano eri America n'erya UK ndi kaseera kano basitukiremu basobole okuba nga balwanirira ku ggwanga lyattu Uganda naddala mbino ebiseera ebyakalulu. Lwaki okwekalakaasa kuno kubaddeyo mu biseera bino nga tusemberedde omwaka ogwa 2026 ogenda okubeeramu general elections? Basuubira nti singa banaasitula ensonga eno tomanya okulonda kuno kuyinza okumonitizingibwa, bayinza okubayambako monitoringa buli kyekigenda mu maaso mu kulonda kuba basuubira obuvuyo nga mwami Yoweri Kaguta Museveni bwatero teekateeka mu biseera by'okulonda kujjako intaneti akudeployinga amagye UPDF CMI okusobola okulaba nga bagumbulula abagenda maaso n'okulonda abalonzi basobole okubeera nga bafutyanka obululu obugenda okubeera nga bulondebwa busobole okuba nga beeremeza ku ntebe y'obukulembeze. Kati kino bannansi ba Uganda abawangalira mu diaspora kibasinze osimbako essira. Tebakomyoko bagamba n'okuwamba bannansi b'eggwanga Uganda bagezaako okuba nga balwanirira justice abakutisizinga gavumenti byegenda maaso nekola mu bukyamu nakyo bakivumirira nnyo okuwamba abakulembeze. Jjukira gibuvuddeko gavumenti ewamba abakulembeze b'ekibiina kya National Unity Platform omuli Bobby Giant n'abalala bangi nnyo omuli Waiswa Mufumbiro omuli n'abalala tujjukira bulungi nnyo bodyguard Edward Sebuufu naye yawambibwa nga Uganda eringa etalina bitongole birwanirira ddembe ly'abantu. Bino bibatanudde okubanga balaba nti nno Uganda teri ayamba nga n'ebitongole bya Uganda Human Rights Commission ebyekomiting okubanga birwanirira eddembe ly'omunnansi byogera bwogeza bula tebitekinga actions ate nga bannansi bongera okutuntunizibwa bakinyuzibwa babuzibwawo battibwa. Kakati ke kaseera bagambe nti nno enough is enough. Ekimala kimala mwami Yoweri Kaguta Museveni abateere entebe y'eggwanga Uganda batwale eggwanga lyabwe mu maaso. Ate engeri gye kiri nti nno emyaka gibawuubidde akabero baleke emigi gy'emito n'omusaayi omuto gusobole okuba nga gutwala eggwanga lyabwe mu maaso. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza nagambye edda oli ku Yugi Update TV kosinziro banga otuwuliriza watannatweyungako osibwakirira wansi waliwo ekigambo subscribe. Nkusuubira okuba nga ogenda kusharinga kulikinga kukomentinga obirewo kyotangaaza. Golowooza okwekalakaasa kuno bannaffe kwe bakoze mu ggwanga ery'ebunaayira kunaavaamu ebibala kunaabaako change giteeka mu ggwanga lyattu Uganda? Jangu mu comment section. Mbagaliza olunaku olulungi mweraba.